أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته omulabi omulungi wa Salam TV nate twagala okwebaza olwokuba nti weekuumidde ku mukutu guno nga tokuvaako nate twagala okwaniriza program yaffe eno empisa era nga bulijjo buli lunaku lwa mukaaga ssaawa ziwera 11 butereevu program ye beekutuuseeko tukwebaza gwe okutuwa obudde ate neweekumira ku lutimbe luno olw'emirembe Salam TV tugamba nti no bingi tusuubira nti ojja kuba nga obiyiga ate ojja kuba oyongedde etafaali ku kumanyako ate wamu n'eddiini yo. Omwanjuzi ndi Yahya Mustafa Kalungi ge mannya gange. Mu studio nga bulijjo mbeeramu ne mukadde wange Sheikh Mahmoud Kibaate. Tukyagenda mu maaso n'okutunuulira empisa nga tuzijja mu byafaayo by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ng'ekijja wangalamu kubanga obulamu bwe bwonna bwali busiraamu oba yali Qur'ani yali hadisi nga Sayyidati Aisha byatutegeeza. N'olw'ensonga eyo tukwaniriza ne tukwebaza okuba nti obeera ku lutimbe luno era mu kaseera kano munzikirize mukadde wange Sheikh Mahmoud Kibaate mwanirize mu studio nate olunyi lw'akabanga. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyo salamu ebadde iyo. Abatulaba abalungi mwenna gye muli nate. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dembe ddene nnyo nasanyu lingi nnyo okubeera nga olw'omukaaga nga luno tukomyewo okwongera okubalaga empisa za Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Twasalawo tusomesa empisa zino si kulowoozesa muntu nti tazirina naye okuyamba kwoyo azirina azinyweze, so n'oyo gwe twalirowoozeza nti tazirina azitegeere kubanga twaga nti obusiraamu bwafuna ekizibu. Bw'osanga avuma abantu agamba ngoberera nabbi, bw'osanga abakuba naye kyagamba, bw'osanga abawumbawumba naye kyagamba. Kati ne tubeera nga nabbi bwe tutajjaayo mpisa ze kuziraga bantu oli yaawulira ayinza okituuma nga bw'alowooza. Kyetwava twagala tubasabe eyo gye muli okwata ekkalaamu n'olupapula n'owandiika n'omanya nti wano nabbi yeeyisanga bw'ati, bwe yafunanga obusungu yeeyisanga bw'ati, bwe yasanyukanga yeeyisanga bw'ati, oli bwe yamusobyanga yamuyisanga bw'ati. Kitunoonya mu kyo obitegere oli okwobeere ng'omugoberera kubanga empisa z'oyo gw'ogoberera gwe twagala obeere nga ddala ofaanana. Abooluganda ku mulundi ogwayita twasanga nabbi ng'akoowoola, naye mu kukoowoola ku luno yakoowoola mu lwatu neera ne mu mpisa ennungi ze yakola ng'agenda okukoowoola mu lwatu teyafubutuka bufutusi, yalagirwa. Kakati bulijjo buli lwokola nga ekintu nga kiriko nannyini kyo olindanga ebiragiro bye, buli lwotali oba olindanga okuwabula kwe oba okutereeza. Buli lwotalinda ebyo n'otandika okukola wekka, ebyo bye bitabudde kampani zonna n'organization zonna. Buli muntu kola kiki? Buli muntu kola kale kakati guno omulimu gwange ate kalungi yagukola. Omukulu yatulagira, owulira omukulu oyo? Omukulu yatulagira nti nze nkoma wano. Kakati Mungu subhanahu wa ta'ala ku mpisa zino ebiragiro bye ku nabbi yamugamba wanzir ashirataka al-aqrabin. Asooka yasooka mulagira akoowole n'akoowola mu kyama, kati amugamba tiisa abooluganda lwo abakuli okumpi. Kati mu mpisa ezo yalinde bwe yafuna ekiragiro ekyo era kyamulaga terms of reference zakolerako. Kati terms of reference zakolerako zaali z'abaluganda n'abakoowoola bye yabafunamu byali bingi. Mu bye yabafunamu mwalimu abaamusiima nga taata w'omuto Abu Talib namuga nti mwana gwe oli mulungi otwagaliza ebirungi. Twakuba ekifaananyi ku mulundi ogwayita mutudde mu famire awaka oyogera ebigambo kana kano kayaya nga kavaamu ebigambo eby'amagezi, akaana kano kandibaamu enjawulo. Olwo abantu abakulu batandika okupima bakuteekemu obwesige oli ku minzaani. Kakati era tolema kubaako boonyiiza. Ekyo nabadde nsoma nekitegeera mu hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatugamba nti ista'iinu fi qadaa'i hawaijikum bilkitmaani fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Mwegendereze nnyo ebirungi byammwe mubyekuumire
temubiraalaasa nnyo anti buli alina akalungi bakakwatirwa ensa bakwata byengera bagala nnyo ebyengera ebyengera byammwe ebyengera byebintu ebirungi buli kintu kyonna ekyolina kyengera okuva ku baana bakyala motoka nsimbi ngoye n'ebirala kakati nabbi taata omuto bwe yamala okusanyuka era wavayo taata omuto omulala namuga nekaana gwe twegendereze bombi si basiraamu omu alabye akaana kalimu ki amagezi omulala aba akaana temuli era byaddirira eyagamba nti akaana temuli magezi yagamba ebigambo bino wammanga yagamba abooluganda nti abaayi musituke omwana ono tumwekubire nga abwarabu tebanatandika mukuba ffe tumwesobolera Abu Talib namugamba nti wallahi gwe kankubulye seruganda ebyo otawanira bwereere lanamnaannahu ma baqina tujja mutaasa tujja muziyiza tujja muyambako tujja kubeera nga tulina engeri ebbanga tunawulanga tuli balamu tetujja kukkiriza ekyo nno kikulu kitya mu famire oteekeddwa okuzimba confidence okuzimba obwesige abantu nga bakugaanira ng'abantu bagamba bemba mugamba nti ekyo Yahya yakikoze nze nteekawo n'omukono ne bagukola ki ekyo kitegeeza nti muwakanira babaaye nti tutaase Yahya wadde omwana ono Yahya takkiriziganya na ndowooza yaffe naye mugezi naye mulungi naye wampisa yeeyisa bulungi eri banne ekyo nno kyolaba kyekyagabisanga obusika omusajja yalekanga omusajja omukulu myaka 5 naawe omwana w'emyaka 3 nagamba ndi bwembanga nfudde omwana wange gundi oyo mumuwanga ye musika amutunuulira bino byakola mu buto byokka nga bizimba obwesiga okusinga oli owataano byakola kakati nabbi bwe yavaawo sallallahu alaihi wasallam olwo nasimbula kati agamba nti olwo olutalo luwedde kati bataata bamaze okuntegeera nerangiridde bwoba olina kyokola genda werangirire mu famire kitegeerekeke naye ebimu ku bizibu ebinene byetwafuna abantu tebogera bye bakola nosanga olutalo wakati w'omwami n'omukyala nze omusajja oyo wallahi simanyi sente gyazijja simanyi byakola sizikuwa mbadde nti zikuwa gwerya buli sente toyagala mukyala wamanyi toyagala byewamwe bamanye wagenda okuyita ennaku biri baga nti waliwo abasajja be bakutte nga basumula omupiira gwa tuleera bagenda okuleeta ebifaananyi nga gwe omwami gwe baleese toyogera mulimo gwo naye nabbi agandi kati ngenze kasita ntegedde bataata bamaze okutegeera ensonga jjukira nabbi akolagana ne bakadde be mu ngeri zonna ne mu kuwasa yabategeeza nga wasa Khadija kakati ne mu bino abategeeza nti abooluganda kiikino kati ate agenda baawulamu olwawula olulala yafuna olusozi baliyita Saffa Allah lwayogerako inna safa walmarwata min sha'airillah olwo nabbi n'alinnya waggulu ku lusozi Saffa ku luno bwe yali alinnya yayina be yagenderera si luli yayita bawarabu bonna n'omuli abafamire ye naye ku luno yayawula nnyo bw'alinnyayo naga nti abange abooluganda ab'emikwano mujje fajala yunadi nga bakowola nnyo bajje bakoreshi bonna mujje nakuwola ebika byabwe ya banu Fihir ya banu Adi ya banu Fulan ebika ekyo nakyo kikulu kiri bwate wano ebika byaliwo ebiseera ebyo kyembadde njagala okugamba okoze bulungi ekibuuza nti wano wotegerera nti okumanyagana kwetaagisa ate abasinga obungi kakati wane waffe Uganda nnyo wane waffe Uganda abasinga obungi bazimbira okumanyagana mu bintu nga 2 ab'ennaku zino omwana tawasa mwannyina ensi y'ensonga apaana ensonga enkulu kumanya mugaso gwo gy'oli ne gye bali abalala ne bakireetera ku nsonga egamba nti awe tuba tugenze mu kika nga tulina emikolo gye tugenda okukola egy'ekika tulina kubeera ffekka ab'ekika naye wano yono kyanoonya abayingiza mu busiraamu nolwekyo okumanyagana kyambusiraamu era ffe baabawarabu bamanyaganira mu nnyumba oba nenoze newano weekiri waliwo layini olunyiriri essiga omutuba
ezirayini ezo n'akasolya ebyo ate gwe onyambyeko kubanga byantolokako byantolokako dda naye abakoola abaga nti abange babanu fihir babanu adi babanu hashim babanu abdulmutalib eyo nomwava irayini eya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abava mu abdulmutalib yawo nibagenda awo ne mu hashimu awo bayogerako kakati abantu bamala okuwulira nga nabbi ayimiridde ku lusozi ekyo nno nakyo njagala kyogerako kiriwo kyokuyimirira ate waliwo abantu abamu basomesa bannaabwe kale omuzindaalo bida okusaalira eswala ku muzindaalo nayo bida ekyo bw'aba agamba bida lugata mutuufu naye bw'aba agamba bida shara si mutuufu nabbi sallallahu alaihi wasallam okulinnya ku lusozi yali ayagala ki eddoboozi lisobole okutuuka kubanga ali mu kifo ekyawaggulu eddoboozi lituuke gwe ow'omuzindaalo oba oyagala ki eddoboozi lituuke eri kubali bamuhusini kakati oba oyagala tugambe nti ne nabbi yalikoze ey'omuzindaalo mu biseera ebyo ate gwaliwo mu mpisa ebintu ebimu tubitunuulire tubigeraageranye ne tekinologi aliwo olwaleero tuleme kulowooza bulowooza nti tujja kusigala mabega nti era naye nga tutulina kwambala zifaanagana nga zatangira ezaaliwo mu biseera biri tunoonyeyo ekkanzu era nga zakusiba busibi miguwa ezaaliwo mu biseera biri tekinologi bwakyuka tutambule n'ekyo ekijja mu tekinologi oyo kasita kibeera nga tekimenya mateeka kati mu mpisa tulina okutambula n'omulembe bwekukola ki bwegutambula kasita obeera nga tokosa bantu tokosa ddiini yo ekisookera tokosa munguwo tokosa ddiini yo era nga tokosa bantu kakati abooluganda nabbi bwakowoola abasajja bajja emisiire ne bakuŋŋaana okumanya kyalagawala n'ataasobola yatumanga omubaka namugaa nti owaayi geno mpuliriza omusajja agamba ki jjukira oluyita luli olwasooka lwaleeta nnyo abantu okutandika okutegeera omwana ono ng'ebigambo bye byanjawulo biwoomerera birungi birina amakulu kankubuulire gwe oyinza okubeerawo n'abaana bo nga boogera n'osiriikirira gwe nga taata n'obawuliriza olinayogera n'olinayogera boogera byabwe yoga nti akaana kano ate ko kanjawulo mu banne waako kalina nebyekabagaana kati bwe katandika okwogera otandika okussaayo omwoyo nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera olwogero olwasooka ne bagamba omwana ono ng'ayogedde tebanasiramu kanno kati abayise nga abaawulamu ng'ebika gomanye omugaso gw'ebika mu bawarabu bakola ki abawarabu ayinza obutafa ku kirala kyonna naye bwe boogera nti alharbi yakoze kino omuharubi ali ejidda n'omuharubi ali zaharani n'omuharubi ali eriyadi anakuwala bwe kibeera kibi amakulu ekika kukikwatako oba omuyisiza bubi kati ono bwayogera nti abanga ab'ekika gundi balina okumanya nti waliwo ensonga etukwatako nga yakika bwe bajja yali musajja mugezi yasooka bbawa kigezo abange bwe mbagamba nti ku lusozi no kwenyimiridde emabega eyo wandibaayo ensolo eyagala kubalya abange munzikiriza bakuraishi munzikiriza n'abulahabi nerakwolo yajja yakomawo kati abulahabi wakomawo bamugaa nti owaaye fe tujja kuwuliriza majarabuna abika kadhiban fe situkufunangamu kabulimba konna majarabuna alaika kadhiban tetukufunangamu kabulimba majarabuna alaika illa sidikan tetulina kyetwali tukufunyemu okujjako mazima meerere nolwekyo kyotugamba kyekyo yali aguddewo embeera nga abulabi ayogera bonna boogerera wamu niye alina ekimunyiga mu mutima naye talina kyakkola alaba abantu bamugendako n'abagamba abange muntegedde kyembagamba bwe mbagamba nti ensolo gyeri bwe mbagamba eno waliyo ekintu ekikyamu ekiyinza tife bwotugamba tukkiriza kubanga oli w'amazima njagala ojjukira ebintu bino byonna lwaki bibeerawo ge mazima ge yasooka okuzimba omuli okulunda embuzi z'abantu omuli okusuubula omuli ejjinja lyeyateekayo eryakaaba ebyo byonna bwe yabikola nogaa nti omwana ono mugezi
kino njagala abavubuka abali eyo abasiraamu mwezimbe ku kyalo naye gwe okujja ku kyalo nga baga nti tomumanyi tokamanyako nti ati kekazala mukana kagundi omwana ti ni wagundi wali nti waliwo bayise omwenge kayinawo omwana kwegamba gwe bakubalira ne bakola baga nti kati twagala omwazinyi w'omuzikiti guno nga baleeta gwe kiba kizibu naye ate oyinza okukayana nze nsinga okwaziina bayinza batya okundekawo nina eddoboozi ddungi naye erina ebikolwa bibi ffe tetunoonyeza eddoboozi lyokka waliwo ebirala kwe tuzimbira kakati biri nabbi byeyazimba bano bamulangirira tetukulabangako bulimba bwonna genda naye weebuuzi kiki batakulabangako ewammwe naye kyebaali bakulabyeko bakikulanganga oterezanga buteezo banaye ekyo nakimala kuba nabo Mungu atuyambirawo andi Musa alayhi salatu wassalamu yakowoola abantu baga naye Musa ngaotwesibyeko nnyo alam nurabbika fiina walida si ye gwe twalera jjajja wano ozenga tolina bwoli n'otakoma ku ekyo wa ishta fiina min umurika sinin ate era gwe wawangala naffe ebbanga eddene tukumanyi tukutegeera kyali badde nekyo kino nakyonna naye wafaalta faalataka allati faalta olina nekyewakola kiri ekyomuisirairi naye tebakyogera nakati bakimanyikiza kimanyi olina nekiri ebyo nno abantu bebatulangira olwaleero era kale akati goyogera waliwo oti waliwo kituufu Musa n'abagamba nti kituufu faalto nabikola nga ndi nammwe nifa faratu minkum nimbaddukako nga Mungu angabiddeki olwekyo naye bwoba olina byebakola ebirala byebanakulanga bidduke ogenda olongoose bwamala ebyo n'atandika bagamba abamu ku bamu yatandika ebigambo bino wammanga fa inni nadhiru lakum nze nno mbatiisa ebibonezo bya Mungu ebinene nnyo naye nze bwe mulaba wano gye muli ninga bwe mulaba omuntu ow'oluganda ng'alabye omubbi alabye omutemu bw'alaba omutemu n'alabula muganda we n'olwekyo nze bannange nange okubagamba bino ndabye omutemu bamuyita muliro kwe kubalabula nti muliro ng'oyagala omuwona okkiriza Mungu ate ndi wammwe ddala ali ku lusozi swafa sikano kemukozesa mundabiranga ddala ffe tuli mu kintu omwana waffe nakikugambako mulundi guli ogwayita nti oli ajja n'agamba nti fe abaganda tebatuwadde nombuuza gwe kakati ogenda kufuna ki naye yawulira kiri kimumala kyekika kyenkugamba ekyo fe abaganda tebatuwadde fe abagundi batumye gundi fe abagundi batumye eki naye nga akayana bwatyo ali bubi naye nga tozaalimu nzibu nnyo n'abamu envunza ziba zibaluma naye agumireyo n'agamba tuwadde envunza zituluma naye kasamo naffe ye gyali naye nga tamuwaako n'ekimu ekyo kyekika kati nabyo okubagamba nti ndi wammwe mundabiranga ddala nze wammwe mu Quraishi ebika bino byonna byakowodde biri mu Bakuraishi wano kyali akola kimanyi azimba abantu be bakkirize bamutaase bamanyi nti ensonga yaabwe ya munju kwanza kyenakugamba olulala gwatulaba nti akalulu osooka kuzimba nsonga yo genda oyitemu olaba abasajja abakulu ab'amaanyi ne mu famire nesingaomunalagana nabuza taatawo taata yasigala wewamu muzeeyi oli mujjukidde muzeeyi Kalungi oyo mumanyi nnyo oyo twasomako twamwogererako eyo nga tuli ffenna Mungu akusaasire muzeeyi Kalungi oyo singa tugenda ne tumubuuzaako nga weesimbyewo mbw'oyagala kifo sayidize yekaaliiti nagamba omwana wange Yahya agambye atya mwayogeddeko naye kale tunaalaba omanyanga nti akumya akalulu oba ogenze kati olina okuzimba ddayo ozimba ewammwe era nze nalaba kulonda kwa Supreme Council kuli okwaggwa waliwo abantu abagwira ku mizikiti ewaabwe nga baseeka b'amaanyi n'agwa teyazimbayo ensonga nogikwata oteeka okuba ngaozimbye ddayo ozimbe ewammwe naye toyimirira muno mu kibuga nolyoka otayiza eddiini nekwatira muno mu kibuga imaani nekunyweza abantu nono bafunzafunza nodde eri ngaewammwe ekizibu gyekiri tuddeyo ewaffe ddeyo kyamumpisa nnyo
oli ku Salamu TV omulungi ampuliriza era tulaba ku Salamu TV njagala okwebaza tuli mu programu yaffe empisa nina Sheikh Mahamudu Kibati tugenda kuba tufuna obubaka bwaffe butono nnyo obubaka bwaffe n'oluvannyuma tugenda kubanga tukyagenda mu maaso n'okufuna empisa eno ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeetambuzanga atya tovaawo mulungi akyali ku lutimbi lwa Salamu TV nate twagala okukulisaayo mukuumulako programu yo empisa ekyagenda mu maaso ndi Kalungi ya Mustafa ate nine mukadde wange Sheikh Mahmudu Kibati tugenda mu maaso tugenze mukumulamu nga tunne Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenze kasozi Swafa ayise abantu abakoowodde bazze abategeezezza era ntukiraba kya mu mpisa omuntu bulijjo okwagaliza gy'osibuka okuba nti wabeerayo eddiini oba wabeerayo ekintu ekirungi naawe osobola okuganyulwamu naam nga bwotulambisa obulungi kakati nabbi amala okukoowoola abantu webali kutulambika bwe yali abakoowoola atandika obbaawula yawulamu abanga ababutwalibi nze sirina kyengenda bayamba okujja nga mukkiriza babaano manaafi sirina kyengenda bayamba okujja nga mukkiriza abanga ab'emmamba bakyotola mu mamba amangu kale katuseke mu ngo abanga ab'omusu abagejengwa abanga ab'omusu nange mbakoowoola kati gye muli musiramuke sirina kyengenda bayamba wa Mungu kubanga omanye ebiseera ebisinga obungi ekyo kitegeeza nguzi kitegeeza nti kasita Yahya waali banankwata nga ntaasa abanga abengeye musiramuke mwanguwe mangu sirina kyengenda bayamba wa Mungu okujjawo nga mukoze eki nga musiramuke yagenda nowala n'atuuka ne ku muwala we yasookera kwa famire ye bennyini tiabange mwa Abdul Muttalib muyinza okulooza nti ekintu nze kikutte naye wa Mungu we binaatuuka bijja kuba bya buli muntu n'ayita ne taata w'omutwe Abaasi namugamba taata Abaasi owulire bigambo owange taata Abaasi nze nabbi naye Mungu bwali banyiize ng'akubonereza sirina gyendaga paka ku muwala we Fatuma tulisaleko omanye obusiramukiriza okusalako Fati yayitanga ne Aisha nga mutanda Aisha nasalako olwekyo musale kumanya naye yagamba nti wange Fatuma muwala wange ono ne yamutuukira wala yamugamba salni ma shi'ti min mali byennina mu byobugagga bwange binsabe mbikuwe naye njagala okutegeeza sigenda kutaasa muliro era sirina kabenje ke ono Fatuma yamugamba binene sirina kabenje ke nja kutuusaako sirina kalungi ke nja kutuusaako ku lwa Allah naye okujjako nja kuwa ku byennina ku byobugagga naye bw'owulira nga togenda kukkiriza nsaba byenkuwambe kuwe ebyo mbisobola naye wa Mungu sijja kutaasa oganye okukkiriza waliwo ensonga nno nnene ate eruwa omwana mulumirirweko naye omuzadde okugamba obugambi omwana wo tinza oyo mutadde nako lumu nabadde n'omukulu omu ne munyumizaako ngalo omusiraamu omu afunye obuzibu mu birowoozo bye n'omwana we oba n'abaana be namugamba abaana mbatadde omukulu namugamba nti waayi ti abo baffe tabalala naye abo ayite obafiireko kyamumpisa nnyo okulaba ng'ofa ku muntu wo kubanga omuntu woyo referensi nene nnyo gy'oli ng'olowooza lwaki Mariam bamulumbagana tunyonyole Mariam okumulumba be baali bamuvuga Mariam bamuzaayo ku kitaawe ne baganda be qaalu ya Mariam laqad ji'ti shay'an fariya baali balinako maawe owange Mariam okoze ekigambo kyabuwemu nnyo era kinene nyina kizibu nnyo tekyalibadde kugguna mu famire yaffe kati bayingira mu famire ddala direct ya ukhta Harun owange mwanyina wa Harun kati Harun yali akoze eki anti bwe bayogera kubanga gwe bamanyi mu kika omuntu omulungi naye nga gwe kimwagala gamba mu famire zaffe tetulinamu bantu bakyamu lwaki mulaba abantu abakyamye mu famire zaffe ne mubayunganga kuffe ne mutabayunga ku bakyamye bannaabwe ekyo nekika kyegamba era kyekiri kyekugamba nti olina okufaayo ennyo ku bano ya ukhta Haruna owange manyina wa Haruna yali musajja mulongoofu musajja mulungi naye ne baamala tebakomaawo ne bongera okulumba maakaana abuuki muraasawo twatukuze wano ne musajja mukulu abadde wano ezo ensonga tazikolangako takolanga ku shiriki wuluntanga tabbangako tavumanga muntu kati omwana wono yabadde lero waliwo omuzikiti ebbanga lyonna omwana wono buli lwomuleka oleesa obuzibu bakoma naawe
wama kanati ummuki baghiya maamawo naye tetumusangangako ku luguudo. Kakati gwe buli oliko omwana oyo ebyo bigenda kujjira omwana. Kati nabbi kyova olaba ng'essira yali siima ku Faatuma omwana we n'agamba Faati buno bwendeese bubaka naye obubaka bwendeese bw'ogaana obukkiriza sijja kutaasa bino byanga ssente ng'engoye emmere ebyo mbisobola binsabe mbikuwe naye kikwatagana n'okukkiriza Mungu ekyo mukkirize. Era Faatuma yakkiriza alhamdulillah kubanga nabbi egenda okufuuka nabbi nga ye Faatuma muzaali yali muzaali ye yekka bonna bali bazaali. Na embeera bwe mala okugga bwetyo nabbi n'asiriikirira. Kati ekyaddirira tafarraku baatandika okwawukana. Abanyonyodde ensonga baawukana beeyuzizaamu abalala bakkiriza abalala bagamba ebitusobedde siwa Abalahabi. Abu Lahabi yagaana era bwagaana omanyi yali musajja mukalukalu mbaguba mu famire tubeeramu n'abantu nga ye bamuyita taata gundi ye tafaayo taata gundi ye yeeyogerera nga bw'alabye bemwe bali era badde bonna basirise boogera ebyobuvunaanyizibwa by'amagezi ye yatandikirawo tabbala kasaira al ayam alihatha jamaatana gwe Muhammadi gwe kaana gwe zikirire bonaabona ebbanga lyonna genda obonebone muliro gukwoke wakafa olumbe notukuŋŋanyiza otugamba ebigambo bino bitalina makulu n'akamu. Oyo omu ku bantu Mungu bwe yasooka okunyigira n'abasaako essuula ennamba nga ya busungu ya bukambwe. Mungu nasasula nga tabbat yada abi lahabin wa tab. Kati gwe abi lahabi woli gw'ogambye nti abazikirira kati gwe atojja kgenda emikono gyo naawe nakyo ojja kgenda. Era Abu Lahabi yafa abonaabona. Abu Lahabi yazikirira lwakwerijja ku nabbi. Mu mpisa omuntu bw'ajjanga n'ekirungi oba bw'abanga alina kyazze nakyo nga tonnakitegeera wadde nga tokyagala toyombanga. Kino kitera nnyo okubeerawo kibadde nnyo mu ddaawa zaffe ez'Abasiraamu kati w'abasajja abakulu n'abavubuka nga buli omu anyigira munne n'atuuka n'omukolimira. Lumu naliko omusajja omu nali nkyasoma ku Bilaali manyi twafunanga wuzu tugifunira mu kyombo mu baafu kagana kyombo ati kyombo ebaafu kyombo abaenako zino bakimanyi amanye ebaafu bw'ogyogera omuntu ajja kugiwulira bulala kyogera omuntu ayiwati nange mu siniya wano okunywa ku Bilaali nasooka neneesika naye nga wuzu yannabaki eno ey'omu baafu ey'omu kyombo obwongo bwange bwaliwo kimanyi kati wuzu yannabaki gyetufu twali budomola kakati nejjukira nti bw'osoma hadithi ya Uthman ya Humran mawla Uthman ayo twagifuirangamu bwomu oli ali saidi eno ali saidi nga bana buli mwafu na wuzu naye bw'osoma hadithi ya Humran mawla Uthman nabbi yasenanga amazzi mu kyombo. Kati ekyombo kyeki kale kati ekintu ekigazi nga kirimu amazzi kati olwo tugiyita ebbaafu kati olwo giresi tukayita akataasa n'ebirala. Naye ekikulu ekirimu omusajja yagamba abaana ba Bilaali bano boonoonye eddiini Mungu abatte bonna. Kaakati obusungu obwo obulabye singa yali ku mulembe gwa nabbi guli nga mubaka bucakka oli awo yalifuniddewo obusungu bwa Mungu. Nolwekyo bagamba omuntu bw'olaba nga alina ekirungi tomukolimiranga ne bw'obanga tonnakikkiriza mu mpisa ennungi sooka okkirize nti kyalina sinnakisobola ne kanoonyenge gye naakisobolamu oba n'okukitegeera ne tukolima. Kati Abu Lahabi gye yalaga olabayo lwa mpisa mbi. Empisa embi zizikiriza omuntu. Tukyongereko na kino kubanga yali muzadde oli oyo yali muzadde awamu n'okubanga omuzadde aweebwa ekitiibwa era omuzadde agulumizibwa era omuzadde afiibwako naye ku kino ekya Mungu omuzadde ekya Mungu tokiteekako nnyo maanyi ng'omwana akireese tolwana naye wabula mugayoge nti waayi ojjako montegeeza ebintu ebyo mutuule aba abikutegeeze okusinga okubeera mujjama n'onyiiga n'ogoba n'okolima eddiini eno si yiyo. Era awo tufunawo obuzibu abazadde tebaagala kutula n'abaana baabwe mumadhalika nga basomesezza bazadde bannange. Ensonga eno seeka wange gyaleese enkulu tukkirize tutuule n'abantu. Manyize Uganda ina bwe njiyita Uganda tukyali basiraamu bapya
ekyo nja kusigala nga nkyogera ebbanga lyonna lwa nsonga nti tuli mu myaka 172 ensi ezirina obusiraamu ziri mu myaka 700 kitegeeza nazo zikyalina ebizibu bingi bisanaba kumanya olwate ffe bw'oli bagamba nti seeka yasoma kituufu naye ebitabo gyebiri ebinyonyolwa bingi sooka okkirize kye bakusomesezza bw'olaba nga aliwo ekikyuseemu genda nga weebuuza tokayana bukayanya egamba nti bano balesa eddiini empya teriyo ddiini mpya wabula okumanya kwe kuba kukomaawo bwe bakwongerako kyotomanyi n'okiyita ekipya naye kiba kikadde eri bali abaatusooka kati omuzadde tuula n'omwana kati ate tukijje nembuzadde abantu abakulu bonna bakkirize nti abaana abo baana baabwe n'abaana abato bakkirize abavubuka abato nti abasajja abo bakadde baabwe batuule banyonyole ensonga atagitegedde adde ku bbali genda obuze seekawo mu ngeri y'emirembe tujjeho kati embeera y'okukaayana embeera y'okuyomba embeera y'okuwalagana n'okwesambagana ebyo biveewo embeera ebeerayo ti gundi yagambye bwati kaŋŋendeyo mulabe bwe yagambye olaba abulabi byafuna kuleeta malala tayib olowooza no byakomaawo embeera yeyongera mu maaso olwo nabbi atandise okubuulira abantu abamukakasa batandise omukakasa abaganye baganye kati Mungu amuga nti ya Muhammad onywedde ye fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin kati byenakulagira byatule genda ngo obyogera mu lwatu katodda mabega abaganye okukkiriza nabo baveeko genda maaso na daawo kikyawula goyi kituuse oba kalungi akkiriza oyogenda naye oba gundi isima aganye oyigira omuleka ajja kusanga kati ekyo kitegeeza obadde kyenjagala okutuukako abasinga obungi bwe tusomesa balowooza nti abantu bonna balina okukwata kyosomesezza era okugenda nakyo era okuba naawe olina okugenda n'abo abakkiriza bano abaganye balindeko bali kusanga eno eringa motoka nti besanze ku stage bemala obatwala tekitegeeza nti ku stage tekujja kujja balala waba nagamba nti ayo sijja girinnya onna ng'ogireka ng'olinnye endalo ojja kutusa ekisooka tufuna tujja kusinkana mu tawuni oba togirinnye oba ogirinnye fe tukulinzeewa mu tawuni kati wasda bima tu'mar naye tukayo mu tawuni yenzibu ate oyinza okuba ng'ogenda mu tawuni ng'ogenda luzira nkomera ngate omulala agenda mu tawuni naye nga yagenda mu banka naye nga yona mutuuseewa mu tawuni kandi fe kyetugamba ono Mungu kyagamba nabbi yatula byolina ogende n'abo abakugoberedde nabali abaganye baveeko esuratul hajri aya ya 94 nabbi sallallahu n'agenda mu maaso nejahar n'ayatula mu kowoloko olwatu abantu ne bamugoberera basahaba ne bamukkiriza mu famire n'atandika okujjamu abantu ekyaddirira nabbi okumanya agenda mu lwatu n'atandika okusaalanga mu lwatu jukira mabega yasaalanga mu kyama olwo ng'agenda mu lujja lwa kaaba wali fayusalli jaharatan ng'asaala mu lwatu nga bonna bamulaba allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ekirungi baali bawalabu nga bawulira ebigambo biri n'amakulu agabivaamu nga gabafumita balolabye omusajja nga bafunye obutakkanya ne mukyala we omusajja bayinza okufuna obutakkanya ne mukyala naye omukyala aba ayoza engoye ayoza ayimba akayimba naye omwami abeera mu kisenge nga kamukosa okukamala ate talinga lino ajja kumuggyako nebyo banayogera boogere banvuma ebingi kati omusajja nga mukazi lwaki anyimba nga obuyimbayimba era emizigo gitabuse lwa buyimba obwo kuba bategeera amakulu agalimu naye ngeri waki akayimbye ate kokubagana akayimba kayimba si ka bulijjo akoonanze kati nabbi okusaaliranga mu maaso g'abano alhamdulillahi rabbil alamin musajja ono arrahmani rrahimi eraffe maliki yaumi ddiini kati jukira ono ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin bano abatabulanga bano abatudde wano bewanyiigira abali okumpi nange wano nze nsaala kati obusungu obwo gwe buyita bwamuzanyo bwamaanyi naye ayatudde ekimwatuza yafuna enkondo ezimutaasa bano tebasobola kumala gamukuba mu mpisa bw'obeeranga nga oli mu mpisa tekitegeeza nti abantu bayinza okuwagira naye basobola okutaasa kati nabbi wano waali nga yamala okutegeeza abantu kyali bonna eyalivuddeyo muko walinga tiwayo omwana okuba bwaki ayogera ebitali bito tewabimanya tiyakugamba nti ekyo kyali kati oyagala akole kinga ekyo kyali so sipoti bali kyoli Abu Talib kyamugamba nti tujja kutaasa mwana waffe wegenda mu maaso naye sijja kubeera naye mukukkiriza naye nja kutaasa ekyo kyekireeta omusajja nga mukayanira kibanja ku kyalo olw'empisa n'amazima
nokakasani wabukakasani ekibanja kino kikyo ng'okigula ensalosalo zezino ng'omusajja sitakumanyi nako nagandi bannange bino tuve mu byokusaaga hajo yagula ekibanja kino mwaka gya 5 mwezi 3 nali muvubuka muto n'akigula nga ndaba yakigula singi 18 era sente ezo mwami Zebedayo oli ye yawandiika endagaano sente ezo pamba gwe yasembayo okulima wano ebyo nakubeera kukola ki kutaasa kuwa bujulizi gandi banna omusajja ninga tali naawe jo nabadde mu kayana z'ettaka gye nabaddeeyo abasajja batali basiraamu ne bajja naye nga za muzikiti nebaga nti aha omuzikiti guyita wano kakati oba omaze okusimba enkono nabbi ali mu lujja lwa Kaaba asaala abanyiize banyiize batudde jukira abasajja bali nga bwogendako mu katawuni nogamba nti kalungi nti bwoba omwagala mu tawuni ojja musanga kwenaje sente awo watuulaawo nabo kati balina abo batuula bawumulira mu kisiikirize kya Kaaba olweggulo banywa kakaayi banywa kakaawa kaabwe ate kakaawa ku Bawarabu kitundu kubo ono ayingiddewo Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ulira ebigambo ebyo ebigambo byonna amakulu gaabyo bikosa bali nzikiriza nti wali asinzibwa kujja ku Allah ate balina Laata balina Uzza balina Manaata ate bonna obamenyewo nga bawulira naye nabbi Mungu amugambe nti fasdaa bima tu'mar kati yatula ekyo kyetwagaddemu ebyo byonna mu mpisa enkulu obanga oleeta ensonga enene nnyo eri abantu togikubangawo bukubi ekyo nga kikulu ensonga nga nnene eri abantu togikubangawo bukubi wabula oyita mu madaala olaba Mungu gyayisiza nabbi amadaala okutuukaawo kakuwa ekyokulabirako omwana omuwala ng'ayagala kufumbirwa tokeera ku makya n'ogenda n'oleeta omusajja n'ogamba taata wuno mulese n'omuleeta wuno yagenda okuntwala wuuyo abazadde baga nti omwana ono oba tukoze ekigambo naye yita mu mitendera bwe kiba kyawano baganda oyogerako n'essengaawo essenga n'agenda n'ayogera ne taata bwe bambeere neyemu gye muyite yekigunjufu omwana ayogerako ne nnyina n'abuulira taata n'atandika okukwata amakubo bagenda okutuuka okuleeta omwami ono ng'abataasa omwana ono weebali nagerayo senga natuukayo omwana ono nti yaŋŋamba n'omulenzi nayogerako naye nolwekyo bwobanga oleeta ensonga yonna naddala mu ddiini ey'obusiraamu ng'ensonga nnene muganda wange ne bweba ntuufu togikubawo bukubi nabbi yali aleeta obubaka nga si butuufu bwali butuufu nnyo era butuufu era nabbi bweba yali aleeta obubaka obutuufu yafubutuka bufubutusi n'abukubawo yatandika mpola mukyama n'ava mukyama n'agenda mu famire n'ava mu famire n'agendera ddala ate mu bika kati mu famire avuddeko aga nti kino ekintu kyaffe kya bika bwamala naga nti akakati ekintu wekituuse buli bamu ate abantu bazikuluza politics mu kinene nnyo naye buli omukwata nga bwafaanana leero ayita Bawarabu yaga nti mashara al arabu Abawarabu abange bwe yatuukeraga ati nze bannaye mundeke ila nansi kaafa ndiwo abantu bonna saatuwa mu Bawarabu bokka naye yasooka balaga Bawarabu ng'ensonga ebakwatako nze mwana wammwe muntegeera tatange mutegeera naye obulunga mbuze mugire tukwate ensonga bannanga Bawarabu ndi wammwe ddala ekyatuuka mmalga nti kakajja Bawarabu nga bwe nali wammwe kati ndi kaafa ndi wa bonna ekitegede ekyo nolwekyo abooluganda ensonga eyo nkulu nnyo okubeera nga tukwata ensonga nga tugikwata madaala Sheikh tusiibulire abatulaba kubanga obudde butugaba emisinde miyitirivu abali mu kutulaba tugamba twali badde twagala mutulaba olunaku lwonna naye enteekateeka Mungu gye yateekateeka n'oluvannyuma bannanyini program babawayo obudde obusaamusaamu mbagamba nti tubeere bampisa tubeere abakakkamu tubeere abawulize tutambule bulungi inshallah abaana bange ne bakyala bange mwenna mbatumidde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh omulabi mulungi wa Salaamu TV njagala kukabaza nti obadde mulabi mulungi akadde akotuwadde minzaniyo jakkalaba insha allah nga akulaga nti wawaayo obudde bwo n'owuliza empisa wano ku Salaamu TV era tugamba nti no omukugu toguvaako programu zaffe endala zigenda kuba nga zijja ate netugamba nti buli lunaku lwa mukaaga essaawa ziba 11 ez'akawungeezi programu yaffe empisa ebeerako nolwensonga eyo ojja kubanga ogenda ku Facebook wetuli
ku Twitter ate ne ku YouTube ensonga zino osobola zifuna obulungi nosobola okuddamu nga bwejjukanya. Sijja kubeera mulala nga bonna abewaka Matumidde Ibrahim Mabruka Aisha mwebale nnyo okuba timulaba Salamu TV ate mbaagaliza bulamu obulungi. Kalungi Yahya Mustafa Gemanya. Assalamu alaikum.